Omulebe wa Focus TV nkwaniriza erinnya nze Adde Wilberforce Kirime Muyanja. Of course nze director Focus TV, director Focus Group yange, chairman Muvubuka Kola. Bitiibwa bingimu naye tukakasa nti nno buli kye tweyita tukifollowinga up. Leero ndi wano okutongoza oba okugulawo kuno sikwe nkomeredde oba tujja kukola okugulawo okw'omulundi omulala naddala nga tutandika okuyigiriza abaana. Leero tuzze okulambula oba okukakasa nti ekifo kya Focus TV yange office ey'Ekiboga oba office branch Egguddewo okuva na leero nga 5 omwezi ogwokuna 2023 mpaka ebbanga eriddako mu maaso tujja kubanga weetuli okuweereza abantu mu project oba mu mirimu gyaffe egy'enjawulo okuva na leero. Office ya Focus TV era nga katono nnyo bajjukizaako nti Focus TV ya Focus Group yange tulina kati office ziweze 3. Ekyankwanzi tuli mu Watuba Town Council, yes. After office zaabwe tuli ku Focus House ekizimbe oba okiraba ali ku Hoima Road. Kampala tuli ku Jesco Plaza, Wilson Street era office weziri. Then ab'Ekiboga batuwagidde ebbanga ddene kyebalula batuvuddeyo ne tugamba no katubateekemu office tusobole okubaweereza nga tusinziira mu bo wenyini. Ku bigenda okukolebwa mu office tulinamu one activities za Focus zibakola eza events era adze wano mu kifo kino osobola okwaccessinga obuweereza obwo. Ekyokubiri tulinamu enteekateeka y'okuyigiriza abavubuka ebyemikono nga tubayambako Skilling Uganda, tuyambako okuyamba abavubuka okubaako bye bayiga ddala ebyemikono kosi weziri era n'abatuuse ku kifo kino bajja kuwa brochure eriko courses ez'enjawulo ze tugenda oyigiriza abavubuka nga tuyitira mu platform yaffe eya Muvubuka Kola kubanga ekigendererwa ekikulu ekya Muvubuka Kola kwe inspiringa n'okulaba nga tuyibaako bye tuyigiriza abavubuka bateeke mu nkola nga bakyuse obulamu bwabwe nga balina bye bayize. So ezimu ku activities naye nga ekisingira ddala obukulu Focus TV ekigireese Ekiboga okulaba nga twongera ku mpeereza zaffe nga Focus TV twongera okubuna mu bantu naddala Kiboga n'emiriraano twongera okukola ebyo tulowooza nti Focus platform yabiteekateeka dda obula biteeka mu nkola okulaba nga obuweereza bweyongera ku speedi. Ebintu biringa 2 oba 3 lwaki omuntu yenna omuvubuka wenna wandisazeewo okujja n'obaako byoyiga mu Focus. Ekisookera ddala Focus nga platform tukyetaaga abantu betutambula nabo mu mirimu gyaffe era ndowooza nti esobola okuba ensonga emu lwaki wandyetaaze oba lwandyeyunze ku Focus training program nti bw'omala okuyiga chance weziri oba chance ziri 10 ku kinnaakyo nti oyo ayize ng'ali disciplined era ng'ategedde ekyokukola oyina omukisa okufuna omulimu okukola ne Focus. Then ensonga ey'okubiri okwawukanako ne institutions endala zonna oba trainings endala ezigenda mu maaso tugenda kuwa abantu oba muvubuka practicals eziri up to date okwegamba ensoma eriko betambula ku mulembe. Bannaffe bangi bakola omulimu gw'okusomesa oba gw'okuyigiriza abavubuka naye ng'ate abantu abasomesa be basomesa myaka gye9 kati ogenda okwekanga nga omuntu tasobola copinga up ne technology abaaliko. So nga Focus TV, Focus Group twavuddeyo tugamba katuteekewo enteekateeka ate situwe abantu knowledge eri up to date basobole okuba nga bafunamu. Then ensonga endala tutunuulidde nti enteekateeka ya Focus yakulaba nga omuvubuka asobola okwetonderawo omulimu. Ekitegeeza bw'omala okuyiga naffe atafunye mulimu muffe tugenda kulaba nga tukulondoola mpaka tukuteekerateekera okwetandikirawo omulimu ku kyalo kyeyo oba wonooba osiimye okubanga otondawo omulimu tujja kuyambako kuba training yaffe tetwagala kukoma ku muntu azze kuyiga naffe ate osigale ng'otaayaya kunoonya mirimu. So zizi nsonga ziringa 3 lwaki wandyetaaze okuleeta omwana wakigwa omwana wandize
nitubaako bye tukubangula. Ekiringa ekyokuna institution zonna ezisinga bwe baba bakuyigiriza katugeze ozze kuyiga kamera work bw'oyiga yekka n'ogenda. So nga focus twagambye nti no omuvubuka yenna bw'ajja n'ayiga katugeze okukola keeki tumugattirako bye tuyita additional courses era abaana gy'okufuna admissions mujja bulaba nti tukwa skills ezisukka mu emu gy'osasulira oba gy'otuweerayo akasente akakatono ak'okufacilitatinga ebintu by'osomesa tukwako skill endala. Ekirala ekyoyongerezebwako nti okuyigiriza abavubuka okuinvestinga ssente oba okukozesa ssente nakyo skill tujja kuba tugibagattako bitali mu institutions ndala. So ensonga lwaki twagambye nti institution eno oba enteekateeka eno programu eno yandibadde byabuwaze eri buli muvubuka okulaba nga ogyeyungako. Bisaanyizo ki omuvubuka bye weetaaga? One, olina okuba nga waliwo koosi zaabo abamala P7 waliwo ezaabo aba senior 4 n'ey'omukaaga. Ekyo kisaanyizo eri omuvubuka. Then ekyokusatu oba ekyokubiri nti olina okubeera nga olina requirements entono ddala esookera ddala y'okujjuza form eweeyunga ku platform ya muvubuka kola. Bw'omalirizaawo kuliko requirements nga t-shirt, ID, tulinako application form, tulinako membership form doze emitwalo nga 6. Then olina okubeera nga okakasiza ddala owoova oba chairman wo akurekomendinza okujja oba twetaaga ebbaluwa eyo. Then obufaananyi bubiri obugoberera requirements zo. Kati kisinziira course ki gy'oyagala oba gy'ogenda okuba ng'oyiga ye ku identifyingira miwendo ki gy'ojja okuba ng'oleeta. Emiwendo gino abamu bayinza ogiraba nga emitono oba emingi naye tekulina course esukka 45,000 so nga ate bangi tuweerera abaana mu nasale omwana ng'ali 60,000. Omwana wa nasale bw'aba avuddemu mu nasale ddala kikyaba asobola okukola tewali. So kati nze omuntu akuwa obwongo obw'okubaako omulimu gw'okola mu bulamu obwo bwonna kakasa nti obwo requirements buba bujja kuyambako buyambi okugula equipments gw'okozesa then n'okuba nga oyiga ebintu ebyenjawulo. So eligibility oba ebisaanizo byebyo naye ngaebisingako nkwadvising okujja ku office mulabe bingi oba mulabe enteekateeka ez'enjawulo. Enteekateeka y'okuyiga of course twalina essuubi ly'ogitandika omwezi guno nga gutandika ogwokuna naye twadileyingamu oba ensonga ezitali zimu innovation ebiki byonna nebidileyingisa. So tusuubira nti 28 orientation day ne briefing ey'okutandika okuyigiriza abayizi abana abatweyonzeeko. Bwetutandika project y'okubeera nga twagala okufuna office y'ekiboga of course tubaddeko n'ebitusoomooza ebyenjawulo etulina abantu abatudduukiridde directly and indirectly nti oyo ayinza okuba nga atodde empeke ya ssente newabaawo n'abo abadde batuwa emirimu then mwe tujja ate ssente ezituyambako okutuuka ku nteekateeka bweti. Ababadde bamanyi ekifo kino of course musobola okubeera nga mutujulira nti kyali mu mbeera ndala nnyo. So tutaddemuko akasente naye tuyambiddwako abakulu ab'enjawulo omuli omwami Kasasa Ronald owa Kalom Quick Service Limited. Oyo atuyambidde ddala okulaba nga atuteekamu ssente enkalu oba empeke ne tubaako bye tuteeka ku mulimu guno ogw'okutereeza office zaffe. Then omulala ye Godfrey Mosisi owa Calibre and Safe General Enterprises. Y'omu ku abo era abavudde ne batuwa ssente mu mpeke tubeeko nga tudduukirira omulimu guno ogw'okuteekateeka office ekiboga. Abo babiri benyimenye kuba bo bakutte ssente mu mpeke. Tekitegeeza nti bwe bokka wabula n'abantu abatuwagidde. Twebaza kampuni ezituwadde emirimu omuli ey'aba Kafeero Investments Limited bazze batuwagira mu bbanga eryo eriise, omuli Bakentos Limited nabo bazze batuwa emirimu egy'enjawulo. Tulinamu Molex Investments of course nabo batuwadde emirimu egy'enjawulo okulaba nga tutambula nabo. Kayumba and Sons Company Limited ate bo batuleze naddala mu guno omwaka nga gutandika negiri emibaga kuba be basooka notuwa business za branding by the way. So tuze tutambula nabo okulaba nga n'oguno omulimu gutambula. Tulinamu company ez'enjawulo nyingi
nyinza okubamenyeeko ntono, then n'ebitongole ebyenjawulo omuli Paul and Juliet Uganda, of course tuze tutambula nabo era balina bibaze batusikamuko ku mukono kulanga tutambula. Tulina ekitongole kya Rotary, aba Rotary Kiboga bazzi nabo batuyambako mu bintu ebitali bimu, ne kampuni zonna nabana abantu sekinoomu abazze batusupportinga mu ngeri zimu oba endala, tubeeyanza okulaba nga mutuwagidde ebbanga. Nyongera okusaba oba okuba omulanga eri abavubuka nti enteekateeka ya muvubuka kola tegenda koma kulaba ku video bokka, aho tugirese ku ground. Tugenda kutambula town councils ez'enjawulo, Kiboga Kyankwanzi, nga tugezaako okulaba nga tuyita oba tukunga abavubuka okutweyungako ku mulamwa guno gw'okukyusa obulamu bw'omuvubuka mu discipline, mu finances, okumanya ebyensimbi, okukola okuleetinga emirimu egyabwe mu bintu bingi nnyo. So mbayita mwenna mweyunge ku platform eno, nzo batolina kyoyiga nebeera kitundutundu ku yo kuba birala ebisaba bingi byokuleetedde eri bannaffe abakutugoberera nga focus platforms, ba subscribers abatugoberera mu platforms ez'enjawulo, abatuwa emirimu egy'enjawulo nga mu mikolo, abatuwa graphics designing, abatuwa keeki okutimba, abatusubscribinzeeko, abatugoberera mu platform zonna, tubeeyanza era tubasuubiza nti focus tulinga abatandika obutandisi ku birooto bye tusuubira ne vision yaffe ennene tugenda tugiteeka mu implementation. So tubasaba mwongere okutambula naffe, mugende ku YouTube musubscribinge, TikTok kweri mufollowinge, abali ku Facebook ne Instagram tuli ku focus group yange, of course followinga olabenga updates nyingi ezikwatagana ku focus platform. Genda ku YouTube teekamu ekigambo Focus TV yange, subscribinga obategeeza abantu ba subscribinge, tufune stories eziri original nga tusinziira mu kitundu kyaffe eno Mityana Kasanda, Kiboga Kyankwanzi, Bukuya, okutwalizaamu Uganda yonna n'ensi yonna, ffe abalina original stories mu bantu abaffe kamera z'endala we zitatuuka ffe tutuukawo. Muzikiza tukomo wano tujja kuba tuwuliziganya mu bintu binyo, updates nyingi, tulina abagenyi tujja okuba nabo mu maaso awo nga babaako biboogera ku nteekateeka eya focus Kiboga branch eyazze okubanga ebaako byegatta mu kitundu. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi